ono mutemu assizza basisters baffe, assizza bannyinaffe, assizza bamaama baffe. Omukyala ono gwe mulaba mu kifaananyi mukyala mutemu nnyo, assizza bannyinaffe, assizza bamaama baffe, assizza basisters baffe. Omukyala ono alina ba agenti bakolagana nabo e Uganda era bagamba nti munoonyeze abawala abalabika obulungi njagala bajje bakole. Kaakati ba agenti beeri ne batandika okufeffetta oba okunoonyereza abawala abalabika obulungi. Bw'amutuukako ng'amusuubiza emirimu emirungi. Nina sisita wange ali Bulaaya ayagala abakozi naye bw'obeera ng'okkiriza buli kimu tujja kikkolera, gwe bw'otuuka eri okole ozzeewo ssente ezinaaba zikututte. Teri muntu ku Uganda yaffe nga bweyimiridde obwavu bungi, teri muntu awulira ddiiru eyo n'atadduka mbiro. Kaakati bo bakozesa obutamanya abantu baffe e Uganda ne batamanya mbu n'ensi zino ze babatwalamu eza Gulf, okuli Thailand, okuli Malaysia, okuli Singapore, nti bannayuganda tebeetaaga visa. Munnayuganda okwata bukwasi kataboko n'ogula tiketi yo n'ogenda, oba okitegeera toweetaaga visa. Bwe kibeera nga kiyitiridde oluba otuuka ku airport bajja kugamba leetayo $2 oba 3 oba 4 bakukoneremu wali. Ekintu ekyo kifaanagananga bannayuganda babeera mu nsi zino ezaakulakula zino, abali mu America, bannayuganda bali mu nsi za Japan, bannayuganda abali mu nsi zino eziri mu Europe, nti babeera bagenda e Uganda nga balina obutabo bw'eno. Bwe batuuka Entebbe basasula $5 ne babakooneramu wali entry visa. Kaakati nabado abantu baba batwala mu nsi za Gulf bwe bakola n'olwokuba temumanyi imwe mulowooza bintu bizibu nnyo nga bwe kiri ekizibu okujja eno. Kaakati oli n'alyoka alimba oluba okutuusa eri nti nakuteekamu ssente $1,000 mulamba. Kati $1,000 mulamba oguza mu za Uganda zi $3.7 tukate nga n'omulimu gwe bakusuubizza teguliyo. Omukyalo ono kyakola addira abaana abo abawala bwe babeera nga baakatuuka eyo gy'abeera e Malaysia. Omukyalo ono nga abatwala ku street. Kaakati bwe bamala okwetundayo omwaka oba ebbanga nga liiryo, kaakati ng'alyoka ate abatunda. Kaakati balina kwegamba alina ba business partners, kwegamba baawula ebibuga. Oli n'amugamba nti omanyi kaakati nsindikiraako ku bamazeyo okujja mu ssupu. Kaakati n'alyoka ayoola abaana ab'abandi oba abawala be yajja e Uganda babadde bamukolera, babadde akozesa obwamalaaya, kati ng'abateeka mu mmotoka ng'abatransportinga, katugambe nga babajja e Kampala ate nga babatwala eggulu ewa agenti owali business partner omulala naye ng'akola omulimu gwe gumu. Abakyala bano tebeetaaya, oluba okubatuusa eri ng'abajjako obutabo, oluba okubatuusa eri ng'abateeka mu kiyumba. Omukyalo ono engeri ye kati omulimu guno gyaguluddemu ogw'obwamalaaya. Kaakati nga abakyala bano abatwalira ddala ng'abaddu. Omukyala agenda ku kkubo ne yeetunda, omusajja oluba okumwebakako nga ssente zonna omusajja z'amuwadde omukyalo ono ng'azimuggyako. Omukyalo ono gwe mulaba mu kifaananyi nga mbu yatola ku ssente banne ze bakoze mu bwamalaaya n'abagulirako sabbuuni n'abagulirako obuntuntu obuzigozigo obw'okukozesa. Omukyalo ono takkiriza mukyala yenna kweyogerera ne bw'abeera mulwadde ng'ali mu nsonga ez'abakyala amugamba agende ku kkubo. Ekintu ekisingira ddala okubeera ekibi ye Najjuma Faatuma, naye ng'abasinga obungi bamuyita Faati Bitege. Omukyalo ono kaakati omwana omuwala bw'atuuka eri n'abeera nti nno oba omulimu gwe bamutaddemu tagwagadde, ng'amugamba nziriza omutwalo gwange ogwa $1 gwe nakuteekamu mu buli ngeri tozirina. Kaakati ng'ogenda ku kkuba okwetunda ku mpaka. Ate kasita amala okuzuulamu nti nno alimu obuzibuzibu ng'aleeta gganga z'abavubuka bakolagana nabo nga bakukuba ng'omwana omuto. Era abaana abawala bangi nnyo babasse. Abamu abaana abawala kasita atuuka eri nga tayagadde kubeera nti nno agenda ku kkubo, agenda n'aleeta ebivubuka 2-3 n'abiteekawo mu nju n'abigamba nti no wuuyo mumukozese. Ne bamukozesa kirindi ku mpaka.
nti nno olwo bamuggyako gye bayita vagini ey'e Uganda. Era omuwala omukazi omupya oba omuwala omupya gwe baakajja Uganda nti nno bamutuusizza mu nseze za Gulf oba mu nseze za UAE ng'agenze okwetunda mbu abeera vagini. Ne babeera avudde Uganda ng'alina abaana, ne babeera avudde Uganda nga mukyala mufumbo. Kituufu ava Uganda nga tali vagini. Ne bw'atuuka eri bagamba nti bamukolako emikolo. Emikolo egyo bagiyita okubreakinga virginity. Mbu welcome to the new life. Bakugyemu obulamu buli. Kaakati y'ensonga lwaki aleeta agasajja ne gamukozesa ku mpaka. Oba kitegeera. Ate on top of that nga tekuli ayambala kondom. Kye kibonerezo kyawa oyo aganya okugondera ebiragiro bye ate sport. Omukyalo ono gwe mulaba. Era bannayuganda bangi nnyo abafudde. Bannayuganda bangi nnyo ababuliddwa okugamba abafunye endwadde ez'enjawulo. Bannayuganda bangi nnyo abafiiridde ddala nga mmwe abazadde abali e Uganda mumanya wa mwana wammwe yagenda ku kyeyo. Kozi bwe yatuuka eyo yasangayo omukyalo ono Najjuma Fatuma gwe mulaba mu bifaananyi. Omukyalo ono n'amukolako emikolo nga bwe bwagituuma, omwana n'atuuka n'afa. Kaakati ate n'atya okugamba ki okubuulira abantu beewaabwe. Era omukyalo ono njagala mujjukire nti bangi nnyo bannayuganda mwe mubadde temumumanyi. Omukyalo ono bannayuganda baamumanya nnyo. Duli bwe yaddira omukyala yali omulwadde wa Mukenenya yamujja Uganda nga tamubuulidde nti mulwadde wa Mukenenya. Ye bw'agamba ono Fatuma Bitege. Kati omukyalo ono bwe yamutuusa eri n'amugamba mbu simanyi ojja kunsasula $1,000. Omukyala n'atandika okunoonya ssente mu mulimu gw'obwamalaaya nga bwamusasula. Kaakati yali yakamusasulako $1,500 nga yali yakamusasulako $1,500 muzeeyo era ng'abulwayo $1,500 okukola $1,000. Kyentegeeza nti $3,000 eza ssente zeeyo e Malaysia, $3,000 ze zikola $1,000. Kati omukyalo ono gwe njogerako ssaawa zino yali abuzaayo $1,000. Omukyalo ono n'amukaayuukira, jjukira yamuggyako akatabo ke. Omukyalo ono yava e Uganda ng'alina obulwadde bwe obwa Mukenenya. Omukyalo ono kye yakola ng'addira bannayuganda abo abamu abakyamutwala kwegamba nga hore abakyamubiriivingiramu ng'agamba omu kwata vidiyo ng'omuwala oli akwata essimu nga omukyalo ono Fatuma Bitege oba gwe bayita Najjuma amannya ge bazadde be gwe baamutuuma Najjuma Fatuma kye yakola ng'agamba oli kwata vidiyo ng'addira ono ng'akuŋŋanya eddagala lya munne lyonna lyakozesa nga n'oli omuwala amwambula nga bwe yazaalibwa ng'atandika okumukwata ono nga bw'ayogerera mu vidiyo eyo. Ono mulwadde wa Mukenenya asize abantu siriimu simanyi biki ng'omukyalo oli gwe bakutte nga oli omukyala ali obwerere gwe bakwata ng'alaajana agamba naye kati biki byo byokola oba okitegeera naye ng'ono omukyala amutadde ku nninga. Jjukira kasita omukyalo ono anyiiga ennyo olwo ng'aleeta bakanyama nga bakukuba ng'ofa ng'ebo mwe bazzaayo mulambo. Omukyalo ono gwe mulaba mu bifaananyi. So okulabula njagala nnyo basisters bange nammwe bannayuganda mwenna gye muli abantu abo babalimbalimba nti simanyi ngenda kukolera ku by'okutambula byonna nkutwala ogenda okole babeera babalimba mikwano. Mbeegayiridde temukkiriza mujja kufira obulamu bwammwe. Ate ekintu ekibi omukyalo ono kyakola n'obwana bw'essomero bwonna buno bu senior 3 senior 4 bi agent byo biri eri bubayitamu nga bibalimbalimba. Era omukyalo n'akoze kinene nnyo human trafficking abaana abato bannayuganda. Era nsaba bekikwatako, nsaba ab'obuyinza, era nsaba bannayuganda mwenna gye muli mutambuze ka vidiyo kano bannayuganda bategeere nti emitima gy'abannayuganda bannaabwe. Omukyalo ono naye ayinza okubeera nga alina bazadde be nga gye bali, ayinza okuba nno nga alina n'abaana, ayinza okubeera nga mu butuufu nga alina abaana. Naye kyembuuza omukyalo ono ye ayinza ate okuwulira ng'abaana be ye byakeera okuzaala babakoze be bati. Omwana olwo okuva ku yunivasite n'abalimbalimba oba kitegeera n'abalimbalimba n'abatwala mu bwamalaaya. Abaana ne bataddamu kulabikako waabwe. Abaana ne batuukayo ne bafuna endwadde. Abaana ne batuukayo n'abafunira agasajja ne gamwebakako ku mpaka mbuga mujjako virginity ye Uganda. Welcome to Malaysia. Nennammwe bannayuganda ne ngubasalira temwagala kunoonyereza
ensazo ze babatwalamu Uganda teyeetaaga visa otambula bwereere naye ate nenjagala mbalabule teriyo kirungi kiri mu mulimu gwa bwamalaaya ojja kufuna ssente olwaleero ovuge emmotoka ennungi ozimbe ennyumba ennungi naye nkukakasa mu bbanga tini nnyo ojja kuba ofudde nze nabagambako olumu olw'omukyalo omugagga ennyo mu butuufu nga ali mu yengeri yazimba ennyumba ez'okulooza ya mukulembeze wa ggwanga naye yaŋŋamba nti mu butuufu siriimu annuma siriimu namujja mu bwamalaaya naye ne neebuuza omukyalo ono Fatuma Bitege walaalaasa munno nga bw'ali mulwadde wa siriimu n'omukwata ku vidiyo oyinza otya okunkakasa nti gwe tolina siriimu ng'ate nawe omulimu gw'okola gwe gumu omusajja aguze omukyalo ono gwe walaalaasa enkeera ajja kugula ggwe oba okitegeera naye n'odda mu kamera n'olaalaasa banno nga bwe bali balwadde ba siriimu nti gundi n'eddagala liirino buli amwebakako amusiiga mu kenenya oke ekyo kiyinza obutannuma naye ate abaana babandi bosse n'ojja abaana mu masomero senior 3 senior 4 senior 5 senior 6 igwe emitima ejjamu Katonda agikola atya bannayuganda wuuyo yeeyita Fatuma Bitege simanyi Faati Bitege naye ng'amannya ge ye Najjuma Fatuma omukyalo oyo si mwangu omukyalo oyo batenda kkoni omukyalo ono yasaana okukwatibwa atwalibwe mu ICC kubanga abaana b'abandi omuzadde aweerera omwana we mu maziga bannange kiruma nnyo naye omukyalo ono ebbanga lyonna omwana lyamenyekedde mu bitabo omukyalo ono alitta omulundi ogwo kubanga ayagala ssente abaana bannayuganda bangi nnyo bali mu makomera e Malaysia e Thailand e Singapore ng'omukyalo ono yabatutteyo ku ddiiru yanjaga bannayuganda olubu bamala okumufunira tiketi emutwala ono omukyala nga yali agenti be nti gundi genda wagundi akumpeera ebintu byange ojje nabyo ku lw'okuba amanyi nti najja wa boosi we nga bambi abaana babeetisa enjaga omukyalo ono asibiza abaana bannayuganda bangi nnyo abali mu makomera naye nsaba Mukama Katonda omukyalo ono Katonda amuyamba amukkakkanye ategere bunne ekintu kyakola kibi ategere bunne ekintu Fatuma Bitege kyokola kibi ne bonookera ku makya n'otta bannayuganda nawe ojja kkeera ku makya ofe ne bonookera ku makya n'olumya bannayuganda naawe oli muntu kyosiga kyokungula bw'obeera nga sigwa okikungudde abaana bo bali kifuna gwe Fatuma Bitege nkubuulira amazima simanyi Najjuma Fatuma aga Katonda mu ggulu gwetta abaana b'abanno siigisa abaana b'abanno siriimu swaza bannayuganda banno sibisa bannayuganda banno naye luliba olwo olibeera nga weebase ku buliri bwo n'omanya nti n'ekintu ky'okola bannayuganda banno kintu kibi nkugamba kyosiga kyokungula ati leeta ssente zange zenjagala afumbiro y'omuto omufumbiro yabigereko ssente zange ate lingi neno yonna leeta mukyalo ojjaku ebikula olimba mukyala jayo sente vidiyo zo sina gye nsula ng'ompadde sente ng'ompadde sente waliyo n'eddala lireeti leeta sente mukyala ono she has HIV AIDS. She has AIDS. You see the tablets. She's called Mac. She has HIV AIDS. You see the tablets. She has HIV AIDS. You see the tablets. That girl, she has infected many people. You people, hey, anyone fucking her without condom. You see, that is her. You see the medicine. This Mifat, who is talking? Saga tebebu zatenti ani mpa yakalala. Jeyo senti. Mpa senti. Jeyo senti. I want my money. I want my money. I want my money. She still have another. She has a lot of medicine. It has a lot of bimpers and a bit of dagger. Bide muri mubasa. Kati zengandeta mbota abana babandize samanya ni yakupa itamanyi era yejusa tamanyi yejusa mukazi wa akaba yenna akoze aweddero mukazi wa you see you guys those who fuck Mac without condom, you see
I've catch her with medicine too much. It's too much. Even she had another one. She ran away in Lakawi. She don't want to pay my money. She got there and sprayed. Oh, these people, Bangladesh, Nigerians who came for beach. That is she. You see her? And she don't want to use condom. She has a lot of boyfriends. That's her face. That's her real face. Don't close your face. That's her real face. Shut up, I'm video. That's her real face. That is she. That is she. She's the one. She's the one. My naked outside. Omuwala oyo omukyalo we bamuyita Faati Bitege abeera Malaysia mu Lagoon Padana. Kati omukyalo oyo aleeta abawala n'abajjako nusu kasanvu akadoola n'abajjako ssente mmeka bw'abatuuse eno atandika bakozesa emirimu ng'abakozi b'awaka n'abakozesa buli kimu ne booza engoye ne basiimuula ennyumba n'abafunira abasajja Abanigeria eno. Kati omuwala ssente zaamubula, yatuuka omukyala nga ssente taziina, kati ate ng'alabika alina obulwadde buno ng'era bw'olaba vidiyo eyo. Kati bwe yabeera n'obulwadde obwo, kati omukyala ye kye yakoze ng'alaba ssente zimuze naye nga yamuleetera emitwalo 3 eza lingeti, yakamuwaako omutwalo gumu n'ekitundu eza lingeti, which means nti nno tiketi ye ebeera eweddeyo. Naye omukyala kyakoze ng'amuswaza mu bantu, ng'asindika gundi, ng'asindika akantu ako, ng'akasindikira taata w'abaana b'ebbaawe ow'e Kampala, ng'akasindikira ku bantu ng'era bw'okalaba. Naye abakyala bakendeezeeko bannange, tuyambe Edi Mezaya. Tuyambe bajja abaana babandi ewaka, abamu baleeta abaana abato, abalala baleeta abakyala ng'abo. Okiwulira kati amuswazizza fine, yali badde amuswaza naye ate n'aba nga takoze kintu kyakubanga ate wati yamuwa ssente za tiketi emuzzeeyo. Naye omukyala baamuleeta, omukyala alina ebizibu by'alina obulwadde ng'obu, ssente amukola mpola era nga bw'omulaba bw'afaanana, sisuubira nno buli asikiriza buli alabako kubanga omukyala akuze. Naye omukyalo oyo aleese abaana b'abantu bangi nnyo mu Malaysia, naye abayisa bubi abaana bali eno bakaaba, alina ennyumba nnamba ejjudde. Bannange bekikwatako bonna batutaasi batuyambe ku mukyalo oyo, naye omukyala ayisa bubi abantu. Baleesa abaana ku byeyo, baleesa abawala ku byeyo, balina ababafunira babateekako ba bulooka. Kati ajja n'asasula bulooka $10 ye n'amunoonyeza omwana. Kati nnyina ne sitoola endala era gye nalabako, baleeta omwana nga ava ku ssomero ali mu vaaka ya S4 ne bamuleeta, yagenda okutuuka eno nga ne maama we ali eno ku kyeyo, nga naye ali eno. Kaakati bagenda okuleeta omwana okulaga ekifaananyi omuntu ng'amugamba n'omukazi mu neiba waffe saagala ndabe, kyokka ng'agamba maama we.